firimu gye twolekedde mu dakiika eno yennyini kina Uganda kale gwali bweru wandisanye noyingira nga bukyali nampewo Dafini tabuzeemu ne Kiza Amosi wamu n'ennango Bisilivia tabuze mu dakiika eno yennyini mu firimu yaffe gye twolekedde Ensibambi we tutandikidde tutandise firimu mu kaddakiika kano kennyini kali gwali ebweru wandisanye n'oyingira n'oba ng'onyumirwa sinema Ensibambi edibya mutere kati gwe kitegeeza Ensibambi yo bwebanga mbi oba odibya mutere omuganda bwe yarugera kati nga teyagala kudibya muteretero olabe firimu eno mu ddakiika eno yennyini we twatandika n'akatundu ke Kamoocha nga womanyiira Kamoocha yetera okuba obuwala obunyirira okukamala onajjaabuuka emyalo era wali embeera za ghetto kaakati ne Aboti gye yava yajja agooma omanyi abalasita bwe batyo yajja agooma mpola mpola nze Aboti nakolamu kitegeera yali yakubwakubwa ne kana kawala kajja kaseeto kampola nago natambula omusana ne gumwokya kati Aboti ayagala ebinyirira mwana demu soko mbulire mazale obadde odda mukaawa omanyi omuntu okubuuza gyodda mwana omuwala onyirira nesonyiwa naawe levozo Aboti funa bwogambako leka naawe bwoba ondaba goddala onzala wabuzale tokimanyi nti nkumatira ate nze kyenjagala soka mwana omanyi omuyaye bw'aba akwana tayagala muntu amubuzaabuza omuyaye kinjagaza wa omuyaye atuukira ku nsonga soko mpe kanambako naawe ati nze byongamba sibitegeera tala nti ndi mwana wa ssomero wa nkulaba nga tosoma kale kankakuwe abakazi basooka kweganya firimu gye tulaba bagise Ensibambi edibya mutere gye tutandise mu dakiika eno yennyini niko firimu zi Uganda Aboti bamuwa akanamba k'essimu yagenda agamba kyekyo kantunulekola naba ntunuulidde omanyi abakazi waba atambula ayagala nnyo okukyuka alaba amukwanye amutunuulidde ne Aboti yagenda adigida budigizi kati kenfunye ono kati kangende ewa namba 2 omanyi abayaye tebabeera n'omu katwadde ne wamuzeeyo kasaatu ku makya tukunga obudde bwakasaasana akeera kulima kati tubeere tulima erimeko wano bwe tumaliza okulima alimako wano ate tubeere nga tukola ki tunyuka nagenda kusisinkana kwolo Muzeeyi Mande ati kasaata agamba njagala kusisinkana Muzeeyi Mande simanyi oba naamusangayo obanga tulina okugenda kaate eri gye tutyakalira tatya nabbi gamba mukyala wuliriza tunulira entuyazisaza bibatu Muzeeyi Mande bannange ayi Muzeeyi Mande gye ntera okutuukira kubanga ate siina muntu mukwano gwange mulala ku kyalo kuno oyo amanya agaddala bamuyise Sozi Richard Sozi Richard amanya go original musajja gwe nakwatagana naye nze saagala kumanya kati tinakwata ebintu tutere tugenda oteekeko kakyayi kakati muzeeyi kasaato kakyayi kamulira omwoyo awatali kakyayi tasobola kubeerawo teomalirize otegeka ku bulagala wali omala obutegekategekako ate tulabe ekiddako nabagambye firimu gye twayokedde kale gwaliwo ebweru ali ebweru yingira atuulirawo mu kibanda wogiwulirira oba genda ku YouTube yo osooka ogirabe gwe kasi toteekamu Ensibambi ojja kuba ogyekkaanya King of Winners Uganda ye YouTube eyo gye nkugamba kasi togigenda kuma omanya ogenda kwekkaanya ebyina Uganda ebyenjawulo tuli wano Kanyanya Kaalo Matendo kale muzira situbo tukutumiddeko nnyo oli otya tutere tugire kakyayi kubanga kati obudde bwebwo saagala kubanga nyenyusi ate nemba ate nga nsiiba njala ayinamu eswaga ssebo ansigale kano toyo omukazi atamanyi kukukoola ono ebintu tabikubakuba tamanyi nti we balimya addawo n'akeberawo tayagala kumanya ati bwe tugende wa Muzeeyi Mande tetusooke tumulabe bwe tumala omulaba ate atuuka atubuulire kati ayina mukwano gwe gweyenyumirizaamu ye Mande omukyalo oyo amanya gagaddala bamuyita Nakayenga Silivia kati mena ba Silivia muzanye firimu ba Nakayenga namwe temubuzeemu kale tero otuule wekkanye firimu Nakayenga ne Silivia
kati kandabe engeri gyensobola okukikolamu. Yajja ssebo muzeeyi Kasaata alina emboozi ze. Tulimye tuli bakozi balungi. Oyo omuto amanya ge agaddala bamwita Namulondo Susan. Kati bannamulondo ba Susan bannange nga mu babalagavu. Omukulu mpulira eddoboozi erifubutuka nga lya beesi buno obuntu obuyimba beesi ne sipulano nga bulaba ebyokulya. Yali yakola faamu ye ndowooza nga alina obuntu bwe bwalunda kati. Katusooke tulabe ebintu ebitambula. Otwango yangu oteekeko kyayi mwana wange. Nabagambye Ensibambi mulengere. Era ddala oyo nafanidde ddala Bansibambi. Kakati omukulu yali yalunda dda nga yakola ebintu byeno. Omuntu obwo bundiira. Era abalunzi mwenna mwebale kulunda buntu obwo bulimu ssente. Era abalunzi mubulundire ddala. Ebyokulya tubaleetedde ate temuli awo temwagala kulya. Embizi zino bannange njagala muzirabirire bulungi. Muzeeyi Kasaata ayogera. Ssegawa John Bosco ye muwandiisi wa firimu gye tulaba tukutumiddeko nnyo. Kale Nyamansa va ku kaleeru awo nawe tukutumiddeko. Oli otya? Naalongo Musana mu kizingiza Director Ssegawa akutumiddeko. Oli otya? Kakati kakalimbi tukanyuse naye omuntu ananywedde kakyayi. Munnange banyuka era bakomawo ewaka nga buulaba. Nina obudde butono ate ngende ewa muzeeyi Mande. Nina omulaba Mande. Kyayi ayidde mwana wange. Oli mbutannakyala omwana baali bamukuzaamu ku kyejo n'okwogera akyaganya okutereeza. Kale tannakyala munnange n'atokosa akaawo. Era nga bw'omanyi obwa firimu ebyaffe bijja mangu tetutera kulwisawo kujjula. Yatokosa kakyayi. Nabagambye eno firimu egenda kubeera mu butundu dakiika 25 ku 2. Kale mwabagenda okubanga mukalaba egenda tambulira mu butundu obuwerako ku TV yaawo. Kale yakuba ogiraba. Kati emyaka gya maama gyali gikuliridde. Agamba maama omuntu n'alimu okuva ku makye paka saa 6. Olugulugulu lunnuma n'omugongo gunnuma kati era emyaka egyo. Akuba ekirungi ky'ekyalo nti omukyala bw'otyo wamuwasanga wa kyalo bw'aba akola emirimu talwala birwadde. Naye ne Kampala omukazi akeera kutuula ayagala ate omusanze aweeze ennyaanya omusanze aweeze embo. Kale twaliza awamu si bangu. Bwe nvudde ku kulima eyo nendowooza wuliriza tunoolira firimu. Kati bwe ndowoozezaamu ekintu ekyo kyebuuza nga nze bwe nkyebuuza oba abaana baffe abasomye bano bagenda kubeera ku kyalo nga bawanula ffene kukuba miyembe. Kati maama agamba munnange titumenye tugenda kukola baana kubanga abaana baffe ensoma yo tetegeerekeka. Oba baana beera bwezi ku kyalo kuno nga babonaabona n'omwana w'e Kampala naye tetumutegeera. James yakubya akasimu n'atubuuzaako tuli tutya. Wuliriza ayagala muganda wagenda amuyamba. Kati James maama ayanjulira taata ensonga. James yakubya akasimu n'agamba nti ayagala tumusindikire muganda we abeere nga amuyambako. Kati muzeeyi Kinvinvi naye yali yagguse dda kawalagi kaliwa. Teri muzeeyi atuuka n'atasabirawo kawalagi mulengeri atula kawalagi keereere oba tebakampe banbuulire. Ono yalinga akwata mu nsawo yayangulira omukono kumbe teri kakunyona abadde ajja mumwanyeza asigadde mu nsawo akisamulasamula obukyafu. Muzeeyi yanyiigawo tunuulira firimu nve wano ajula okuvaawo naye agamba oba bannampita ne bampaka piripiri. Nabagambye Ensibambi efirimu gye tulaba mu kadakiika eno kennyini. Era kwamwetaaga mu bwangu. Era yamutumiza n'agamba amwetaaga mu bwangu. Naye ekyo nno kituufu oba yamutumiza.
batambula babiri. Bano abaana tebatambula omu. Kati waba batumizaako omu. Kyetulina okukola n'owokubiri alina okugenda e Kampala. Wuliriza tunuulira. Bw'anasigala ku kyalo kuno ajja kwonooneka. Tojjukira oli agenda ye w'amaanyi ate onasigala omwana munafu ono. Ate oyo twamukuza ekyejo agenda osigala ku kyalo kati ate bw'anaawukana n'ow'amaanyi awo tujja kuba tetukola. Kati kyetulina okukola tukwasaganye abaana bano bombiriiri babe nga bagenda. Kati kyetulina okukola tubayite tulabe tuteese tulabe. Muzeeyi ononsonyiwa kawalagi tekabadde asaagala kumbuuza nga tewali kawalagi. Omuntu omukulu nga nze nvuddeyo nenzijja kati ompuliriza tewali kawalagi. Yesu sama gyemolokopa naye yayagala kanywa. Nabagambye Ensibambi efirimu gye tulaba tuli katundu kaffe kasooka. Ki kyagamba? Kale tumukubireko tuwulire tulabe kyagamba. Mutabani gyebaleko mutabani gye ndiyo lyoti eyo. Kale mutabani nanti tuli eno tuva ku nkumbi nze ne maama we. Nanti otumanyi ffe twakulira ku kidima eno twakadda kati twakakomawo tubadde twagala tube nga tukola kitu tutugira ne wagambye olina bye weetaaga nga twegeyaamu. Tubadde wano ne maama wo. Wayogeddeko naye? Nangamba nti ayagala mpereza ono muganda wo Kalule. Ayagala Kalule mube nga muweereza e Kampala. Ekyo kituufu taata. Ajje tubeeko bye tukwasaganya tube nga akola. Amiina ekyo nno oyogedde mutabani. Kakati mutabani. Kakati ensonga endala. N'ekirala kyenkusaba. Wuliriza tunulira taata ayogera n'omutabani. Naye mbadde nsaba naye ajje nono munnange muganda wo mbadde nsaba bajje babiri kubanga nga womanyi munnange batera kutambula bonna. Kati kyembadde nteesa bajje babiri tube nga tulaba munnange bisobola okwasaganya embeera eyo. Babadde mukono n'ebifene byabo ebintu by'abaana. Kubanga ku kyalo batufukidde ekizibu. Omu bw'anaaleka munne omulala ajja kwonoona ffene kale ojja wulira nga n'abawala abamu bafunye embuto. Kati mbadde nsaba abe nga ajja naye yamukuuma ayinza omanyi okubanga omwana gw'olina ayinza okubaako okubeera nga bw'asigala omu kale ayina onoonyi owokubiri. Kyenamusibirira kyonna bw'anaatuuka eyo ajja kikuwa. Kati taata agamba ngenda sibirira omwana ekintu kyonna wabula bwe nkimusibirira n'akikutuusa eyo ajja kikuwa ebeeko ky'omuyiiza. Kati wuliriza taata yatumya yasindika omwana e Kampala ero nogwe bogera nako nti agenda Kampala. Mu kumugamba nti genda e Kampala n'agamba nti naye ngenda bbaako ekintu kye muweereza ajje nakyo. Mu kujja nakyo omuyiiza ka bizinesi kitegeeza alina akasente kamusibiridde agende nako e Kampala. Kati bw'anaatuuka eyo akawe mukulu we amutitenkanyizza bizinesi. Kati omuzadde wenna alaba firimu eno kyandibadde kyamakulu nnyo bw'obanga oyina omwana ng'oyagala kaŋŋambe afune emikisa mu nsi eno omubaagako ky'omusibirira osinga omugenda bugambi genda okole naye nga gwe towutodde wadde mu nsawo yo muwadde 10. Kale omuntu gw'osibiriridde entanda akitwala nga kyabuvunaanyizibwa okusinga gw'ogambye bugambi nti genda bugenzi. Nabagambye Ensibambi efirimu maama yadde bannu maama amagunju gana amagunju maama mu kuzina empaka yali yazirya dda. Alina ensonga gy'ayogeddemu. Maama bwe yawulira nti abaana be bonna badda Kampala kasente kitegeeza omwana afe ono kalungi tulina okubaako obusente bwe tumufunira bwagenda nabwo eri bwanamutandisaamu ka bizinesi. Ekyo kyatasa kya buvunaanyizibwa. Omwana aleme kuva buvi mu kyalo okugenda e Kampala nga talina kintu kyonna kyagenda nakyo. N'atakulamu mutwe kati ntunze eki nzijjukidde ekirume kyange kino kino ekitomera ekyo kituufu tukitunde obusente bwe tujjamu bwe tuba tusibirira kalungi bw'aba agenda nabo. Wuliriza yagamba nti obusente bwe tutunda mu kirume kale tubutusibirire kalungi agenda alungiire eddala. Basomye batyo taata bwati we yateesa yayinawo ekira ekiki bakiyita kikunku. Ente etalina mayembe bagiyita ki? Nkunku. Yayinawo enkunku naye ng'etetomera yagamba tugijjewo kale omwana tumusibirire entanda agende e Kampala. Kangende wa Muzeeyi Mande kubanga Muzeeyi Mande ye wentuukira ate yajja kunnyanguyiza ensonga ente ajja gigulirawo. Ku ssanyu lye nnina kangenderewo wa Muzeeyi Mande ekikopa kya caayi yakisanga nga nkomyewo.
oyiga ki mu firimu ene gwalaba tukyali ku ntandikwa yaayo nabagambye ngenda kubeera mu butundu bw'enjawulo kakati kyenjagala otegeere njagala ogirabe ng'ate bw'oyiga ekiri nti nkyako kati amutegeke kyali mwenva muzeyimaani nyweko kati basaato bwe nve wa mande kati ntere nkomewo ng'ompe kakeyayi bwe mbala okukomawo ompe kaki ompe kakeyayi kalungi olinda omugamba sokategezeeko noti tujja mutegeeza nga sente maze zifuna kale kamala ogenda kene wa muzeyimaani kale mwani mala okwogerako naye kangende ewa mande mala okwogerako naye kati kinvinvi kati onsibudde otyo teri yadde kakyepo kakeyayi muzeeyi bamulekaawo olw'essanyu ndowooza eriri awaka ate tufe ku muzeeyi ayagala kawala gife tukatunda kasaato yatambulirawo manager Nagawa Agnes director Ssegawa akutumiddeko nnyo oli otya yangu wa mangu gwe kyayiwa atajja kiki kubanga ne taata wagenze wa muzeeyi manda atamala okuvaayo atajja nywe kakyayi mama kakyayi katokota wamu ne manager Safiku Kaleerwe tukutumiddeko nnyo director Ssegawa akutumidde kati taata waavudde wano tanywedde na kyayi okimanyi nti yeewanyuka ku ndulimbi ayagala kakyayi omwana kubuzaabuza nsi eno kanyanguye maama kalengere kakazi kattu ak'ekyalo nagambye amannya gagaddala bamuyita Nakayenga Silivia nga yakuyenza omatira yayenga muzeeyi Kasaato nakkiriza ono yamugamba genda obayite baaba agenda Kampala bannange yatandikira baaba wange yayogera n'olugundi baaba we abatera okwogera olulimi olwo babatera kuba baaba we maama we oba banyankole bebuddu bebagamba maama we baaba we kikyate gwe tuleeta fene waffe otumanyira kakati basooka ne bafubutukayo gye bafubutuka mu fene nja kulippula olumu gwe olugiro ndeekaanira oba gwe tokimanyi nti tukeera kulima yayina abaana b'essebo ab'obulenzi wamu n'ab'obuwala wakalabako basatu kati okulima kutambudde kutya mukulika eyo mukulima tone VIP bucha ku Kaleerwe tukutumiddeko nnyo director Ssegawa akutumiddeko nnyo tone VIP bucha akati gwe laba bafaanana baali babbi bafene ku kyalo oyo ayina bbanga fene tamujje ku muti gwe waabwe kati amunnyonnyola amugamba nti munnange muli awo nti mukulu wammwe akubye essimu n'agamba nti otera ogenda e Kampala mwana wange era weetegeke mugenda Kampala ate maama ŋŋaanira wa bw'oba ogambye tugenda maama yamanya gatabani ge tegaagala kukola mirimu kati olwogenda e Kampala yamugambira muti kime ebidomola by'amazzi mubijjuze wonna neeryemmanga musooke musaaweyo muve wano nga mwenna mukoze emirimu kati akabwa kaalugwamuko olugwe mukulu ŋŋenda Kampala tukimanyi lengera kaboggoza mulengeri kaboggoza ayina engeri gyabo ayina ekyambalo ki ne tuvaayo ne tudda eno odakiika eno yennyini tulaba nakyala ajja atambula maama omulenzi yansiima oba wetawette ekyabulamu gwe akizudde mu nsi akakayimba oba mwakawulirako kati yakomawo ewaka ewuwe litabani bye liri wano nze nkima amazzi buli kaseera maama tansiima nkanda kukima mazzi yalina abaana be ndowooza twakalabako omwana omu maama yatambuza ebigere ndowooza okuva gye yavudde kati akooye ndowooza avaako out omanyi ssebo waliyo sanga emyaka egyo amannya ge agaddala bamuyise nampewo daffinni mami kulikayo ng'okoowa nnyo maama emirimu ginkasuukanya ginkaluusanya ono gisoboleza mma mirimu kyegyo njagikubuulira omanyi maama okubanga naye emirimu gyakola abaana be tebagimanyi mukama Katonda
Kyeswa tukutumiddeko nnyo. Kyeswa. Sebo omukyala alinga alina byalowooza obwongo oba bannange mami kulikayo. Sebo yalina ebyana by'ebijujuluusi bye ebinyirira okukamala. Nvuddeyo nkooye naye n'abagambye niko films Uganda ffe tukikwasaganya zino firimu ogenda zisangana ku YouTube. Zino muvi ogenda zisisinkana ku King of Winners Uganda. Kasita oteekamu ojja kubanga oziraba. Kale gwe ayeraba akatundu akasooka noonya akokubiri akokusatu akokuna akokutano kale bijja butambula mu bitundutundu. Baana bange mujje mbabuulire mutuule wano mbabuulire. So yalina obwana yali mukozi wa mirimu yakkiriza omulanga gwa Nadduli yagukola n'amaanyi ogw'okuzaala. Maama yatunza abaana be abagamba okubakuza ku kibuga kuno tekibadde kyangu baana bange. Sikyalina kasente yadde akasobola obbalabirira. Wuliriza ebigambo maama byagamba abaana kati firimu etandise. Kati kyobadde oteesa otya? N'abagamba nti muyina okukola munnange buli muntu abeeko akalimu kakola ki? Kakola. Kubanga yanoonyeza ku mirimu naye buli muntu amufunira amuwa omulimu amuteerako obukwakulizo. Kati akoye obukwakulizo bwe bamuwa kati kitegeeza alina okukola akoye okukola. Wuliriza abagamba mulina okukola kubanga tuleme okwekaluubiriza ebintu bino ensonga zino. Kyenjagala obeere nga mwenna mukola baana bange nga ne oba ofunye obuzibu bwonna osobola okwerabirira. Abatetenkanya mu ngeri emu oba endala alina ensonga zayagala okugusa. Ono yabuuza kyogamba maama wegamba kujja kufuna basajja kufumbirwa naye ekiriwa muliriza tunulira. Abaana bange mukyali bato ate n'ekirala temunatuuka kufumbirwa. Kyeŋŋamba kye kino bw'oba ofunye omusajja wuliriza maama ono twogenda kwolekera akatundu kaffe akokubiri mu dakiika eno. Akasooka kawedde